ntino nze bali bansuzizaako kusemwa yawanyi kusemwa ikanje ogera bajimanyi obulungi block eri esembayo wagweriko jati awo wali basement wansi batusibira nze banyambula nensikala buswanga bwe nazalwa saa 12 ez'olweggulu waliwo ofisi yatuguyizaamu eri waggulira kweyo block yemu ne banserengesa nga bampita mu nkubo nga sambadde ne batwala ne bammambanga Yesu ku musaalaba nensula ku mpingu bwenti ne bankeza kumana ne bankera ku miggo ebintu bye tubyogera bwogezi tumanyi ebiriyo tunatera kufa yannyo bayogera nti Bobi Wine akolagana ne Museveni ne batunuulira ne mbagamba manyi betwala mu basement biki batubuuza emigga gitukuba batubuuza biki era nzi kyanyongera okumpa amaanyi okumanya nti Bobi Wine muntu yekkavuganya Museveni okusinzira bye bakubuuza biki bakubuuza ng'oli mu kkomera era buli muntu yenna asibiddwako mu basement n'emigga ekyo akubiddwa ku miggo amanyiri ki ebikubuuzibwa kuba ebisinga bifaanagana zino 7 days ezisooka zibakubirako emigga egiringa enkuba kazi zina ku musanvu ziggwako buli kye bakola bakikugjeemu oba tolina kyobagambye bategeera tokikola ki tokimanyi kuba bye babakoze bye babimala nga bakusula mu basement bapaka ne balirowooza oyo n'amazeeyo emyaka n'emigundi naye bakubira ennaku musanvu eziggwako balina omusajja ajjanjaba mumpi bwati muwengulu eyo nga atandika okujjanjaba balina obuweke butini bwe buti bwa simolo bakuwa n'obumira omuntu ku nsi asinga obutayagala gundi Mpuuga bapeta Dr. Kizza Besigye ne Besigye tayagala Mpuuga omanya ko kibaita woko tuwaaka woko tuwaaka omanya ali agikulembera ya Besigye naye omuntu yali alondeddwa ng'omukago mu biseera ebyo kwa gwali mukago omufuje bulungi yali owekitiibwa Mpuuga yali akulembera omukago ogwa woko tuwaaka era nga yakikulembedde Mpuuga yafuna obuwumbi 14 okuva wa Mwami Museveni obuwumbi 14 okusaanyaawo okwo tuwaaka ng'ayita mu Kayihura Kayihura asirise byonna abimanyi era Kayihura singa asobola okwogera ebyama byonna yali byogedde awo kuwoko tuwaaka Mpuuga watandika okukola ne Museveni direct byava dda bwe bityo obadde yatandise eggulo era Besigye yagamba Bobi Wine nti oli musajja mu malirivu oli wa kigambo ekyo tolina mbeera yonna mbi naye togenda kutuusa gavumenti ng'olina Empuuga n'amuganze bona oba okyalina abasajja abo sigenda kujja Besigye yabigamba Bobi Wine ne Bobi Wine akimanyi bino si byakubuzaabuza ne Besigye mukomera bwo kimubuuza akigamba naye omanyi lwaki FDC yalemerera Besigye nti yayagala asirikira ababbi Dr. Besigye lwe bakolanga ekiru n'abunira ndowooza awulako ne mu campaign ebyavaayo emabega kale bisinali ezaaliwo tinandala yaleeta manyi obuwumbi bumeka nabuleeta ewa Besigye ekyaleeta Besigye problem kubikkirira babbi byonna byabangawo n'asirika n'agamba banampulira batya naye nga kigambibwa nti Besigye yaleka Mpuuga obutamulumba nnyo lwa nsonga ya Buganda nti yalaba nga Mpuuga alina enkizo nyingi mu Buganda nga bona olumba ennyo Mpuuga bagenda kuba bakusaanyeewo bagenda kukyayisa Abaganda balowooze obwayiriza omwana waabwe owekitiibwa mwekyabaleeta kusaanyawo Buganda mistakes Besigye zo yakola Bobi Wine byagenda zikola era ngamba nnyo abantu nti Bobi Wine si munnabyabufuzi Bobi Wine revolutionary ye wankyukakyuka Wenjengo jegede ye wankyukakyuka so ezo ensobi yaziraba naga yetali zikola yetagenda kubikira muntu yenna Bobi Wine tayagala bikirira muntu yenna kati kankubuulire abantu bagenda banenya Bobi Wine yayogeza mimwa Museveni bwe yali mu buyeekera omuntu gwe yanaga ategeera nti ayimiridde bwati nga wambaliga yamukubanga akafuuni okamanyi ke kabazi ku mutwe yotirwanga nkumbi kabazi ku mutwe nze tufone nesejuse ekiro kiramba nga tuli ewuwe esemba buli watuwa naye ne munyumya ekiro kiramba era olinagamba nti ku mulembe gwa Mpuuga abaka opposition kwasinze okusabya ddala okolera Mwami Museveni mu lujjudde obakoze ki mwe basinze okuviira mu opposition okudda mu gavumenti ate nga yerupu omulembe gwa Mpuuga Honorable Mpuuga we yabeerera leader of opposition abaka ba parliament of opposition basala nnyo okuva ku opposition okudda ku NRM okudda ku ewa Museveni era n'abasigala bakiwaji
nti Mwai Museveni yakozesa ssente ye nga bwe yakyusa bwe yamanya nti ssente zegonza wano n'aziteeka mu mpuuga n'akozesa abaka ba parliament. Era mpuuga buloka wa Museveni awedde emirimu. Edi Mutwe akulira jukira Achileo yakulira security ya NUP. Edi Mutwe yakulira security ya president. Bawo kana bonna bakulu Achileo nani? Edi Mutwe. Edi Mutwe. Abaji kulemberanga. Katono Kyagulanyi yazali anelule. Iri kizo kulalikiza Mwai Museveni ne group ye. Tamanyi Kyagulanyi kyazaako, tamanyi agenda kola ki, tamanyi kiriwo. Bubwe teja mbya bufuzi nti Bubwe ni yagala bya bufuzi. Bubwe teja mbya bufuzi Bubwe ni yagala kitiibwa. Nedda. Bubwe ni Katonda yamufaka amafuta. Alaba ku story ya Daudi, wala ku story ya Daudi. Ya Bible. Ya Bible. Bo following story ya Daudi bwe yali. Yali yondera ndigazi. Katonda yamufukira kama mafuta ku ttale. Ne yoweri amusanga mu gundi ye. Samwiri. Okumuleeta okola ki? Ne Bobi Wine Katonda ya malaika ya mukyalira bukyalizi okufunula eggwanga lino. Era teri muntu n'omu nkulayirira. Teri muntu n'omu agenda kustopinga Bobi Wine kufunula eggwanga lino. Nga mwana wa nkugambye nkigambidde wano we tuli kubukedde. Teri muntu n'omu agenda kustopinga Bobi Wine kufunula eggwanga lino litereeza. Kati oyo mubi n'okusinga gumuvuganya nti mumanyi wuuli. Era Okiba His Excellency yabadda yali ayogera yagamba nti obuzibu tusanze nti osanga nga kuno omukono ogumu gulwane Museveni. Ate guno nga gukuteeno. Oshayida bulungi. Gulwana nababo. Gulwana nabo yita ababo. Ate si wonna badde lumu side eri omukono ogituuka gikole ki? Girwane ngoma nyaba kuva emabega bonna babo. Ne olwanyisa gumu uno gulwanyisa babo. Kitegeeza nti ate bo bababi nnyo n'okusinga Mwai Museveni group ye. Kubanga ye Museveni kimanye nsi yonna ekimanyi nti mulabe wa ggwanga lino mutabani we. Kati ate ono abali mu munda yabasinga obubi.